era se saidi yo bantu bagambe nti ze senyinyala azani be mwagala period aligotekawo kyoyagala kyanjawulo kikyalina kuba oli musajja asobola ofuna omukazi omulala yenna nkigamba omutwale towulirangako nti nno omusajja ayomba omusajja alina ekikazigo kyabweru kiddugala kikyafu naye ng'akifiirako nkugamba ekyanjalo kyalina okeereyo ekera ebyekisolo bagamba nti malaya ndefisa vidiyo emu nga Hannibal kwegatta n'omusajja period awo nja kukakasa nti ogamba nti malaya era nja mukyawa but if you don't have that video stop your nonsense oyo gwe mulimu byakisiru mulimu byakisiru mbwa twamulabye atambula n'oli twamulabye mire mutemutambula n'abantu gye mubeera mutemubeera temwogera n'abantu okwo just in the socialite nti abantu bamumanyi kyanjawulo kikyalimu gokoye okay basebo ne banyabo mugamba muti abasebo ne banyabo basubye bitambulira ddala bulungi nnyo tuli Uganda Kampala embeera y'obudde si nnungi nnyo ne tujja kugenderaawo andi ne muganda wange Malwevu omusajja eyakagula emmotoka ye kati obudde bw'enkuba ya bunyumirwa wafuna sente n'ogulamu poloti ematugga kati enkuba etonnya bagamba tuula ku poloti yo gye tukole ogamba tosobola gituulako ate nange ngenda kugula ne poloti era ne sente ozigjeewo ennaku nja kufuna sente anti kati baba bagula poloti beerabira ekintu kimu nti ogula poloti oba olina okuzimbako kyeza bw'ogula poloti oba olina osooka ozimbeko ate nyumba jjukire twala akasente kangi obudde bwona twala ng'ozimbako biki biki kati omwana bw'afuna sente naye n'agula emmotoka ate bw'oba okyazimbira n'afuna sente naye n'agula poloti kati ne mwesanga ne mutandika ozimba bameka babiri naye alina neki saiti agira mulala si emmotoka muzimba bameka babiri sooka obuze kuba tulaba akale bampita Malevu ndi muzzukulu wa Zibono Nsibuka Gomba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jalobera nga mbatali babuuzaako gye musizi okubeera nga mutulaba okulaba Kachumbali TV muli bakabi nnyo nyini ddala branding wagikyusa edda nga toyagala kujjako nkofiira naye kati enkofiira toyagala giteekako lwaki byatumira bannaffe aba Smile Cosmetics tokasalamu batumire byatumira bannaffe aba Smile Cosmetics abo ebamaking okubanga asobola okujjako enkofiira nze nali siri proud nakujjako nkofiira because nalina ekiwalaata but one day omuntu yankwata video nga sigenderedde nga nina ekiwalaata nesaturatinga in the first place nyala kwebaza abantu because abantu bagenda muki mu comment section ya Smile Cosmetics nebateekamu enjali amalevu anti sitampu y'ekyalo eyo sebo y'amaanyi sitampu eyo y'amaanyi era nga oli agirina bw'ati bwe bubbi bwe basiiga anti buli ttaka lyatunda alina okufunako gavumenti ekimanyiiko awo simanyi obuyinza sebo olaba oli abeera kyamaani wa sako y'abantu 3 naye nga yeeyagala naye ate olwo kyamaani w'ekitundu obadde otanyonnyola embala ekyanyonnyola nti abantu bano lwaki nze mbeebaza nnyo nti bagenda mu comment section ya Smile Cosmetics video gye yakola ng'alagira nti awonye ekiwalaata ne bataaginga nnyo nnyo erinnya lyange bayira nalina omumanya simanyi bambi era omukyala yankubira essimu n'aŋŋamba Malevu abantu bakutaaginze nnyo nnyo bambi alina okumanya naye tammanyi nga naye abantu bakutaaginze nnyo 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 otegeera so omukyala oyo n'aŋŋamba Malevu jangu okujjanjaba ekiwalaata era nange ne ŋŋamba nti nasobola okunkola ekikunzijajaba ekiwalaata naye oluvannyuma ennyo ngenda okukola ku research nga abantu balungi neŋŋenda ne nteekawo omutwe ne bankebera ekitundu kye balina nti basooka kebera ne bankebera ne balaba ng'enviri zisobola okukomawo ne bampa eddagala era kati ndi ku treatment lwaki nzijako lyampeke lyakwesiiga liwonya era oba wetegereza osootandika olaba nti ntandisa okufunamu obuviiri obwa black the real black ng'ajja omanye ekiwalaata kino wakati ewaba ekiwalaata tewajja nviri za black enviri zijjanga eza omanye wali obaddeko mukyalo abafuuyiranga omuddo ne gukala enviri zijja zaalu nnyo kati neddagala likuyamba okugimusa oba oliawo omutwe gwo simanyi siri musawo Smile Cosmetics webasawo bajja bitunyonnyola enviri ezitandika okukola ki okuvaayo kati baŋŋaana okuddamu okwambala enkofiira eno ogibeerako for long era nentandika okubeera proud nga sirina nkofiira otegeera kitegeeza abantu bagenda gyesiga nnyo singa enviri zo zimera Smile Cosmetics abantu baŋŋamba abasinga batandise dda ogendayo batandike ne Malevu
kikantandike ne malevu zinakulira nange njaba nkoze ki nkozezza kati abalala bagamba malevu soka zikule oshegere era enviri zange bannange I'm telling you this enviri zigenda kukula naye Smile Cosmetics wane Kampala tewaliwo agenda kusinga abantu abo tunda ddagala lya kiwalaata senga ezo zikula tewaliwo basangibwawa basangibwawo ku Freeman Hypermarket ekyo ekizimbe kya Freeman park empya webasangibwa era bw'otuuka waawo balina n'omutimbagano gwa TikTok munene nnyo otekamu Smile Cosmetics enamba zaabwe gyeziri oba n'ojja ku akawunti yange enamba gyabwe gyeziri nobeera ng'obafuna nobeera ng'ofuna eddagala abiwalaata bisumbuwa abantu ate Smile Cosmetics kyeyina size kuba kalango kaabwe naye Justin kyogerako nti kyeyina nti webakebera nga enviri zo tezisobola kudda kacumbaani tebakubba bagambirawo nti enviri zo tezisobola kukola nezo ekyo kyekyali kikireese kofiira wayambala nnyo enkofiira kuva mu kanze nali mu ssomero nga nasomera mu ssomero erya secondary primary sali mu ssomero ly'abasiraamu but nasomera mu secondary nga lyali si ly'abasiraamu nnyo naye nze nga okyegeera nayambalanga enkofiira eyo nga ne bwemba omanyi nga bw'oyambala empale nti bw'ofuluma nga luyambadde empale toswala okyegeera nayambala enkofiira eyo nga bwemba nebudde bizinefuluma teriiko nzirayo neekutte bwe nti nenyambala enkofiira nga enviri zange kweziri naye nezituuka ekisayi nziga nga zeekukuka mpola mpola nenemera ku nkofiira eyo kati later on ngenda ova mu ssomero nentandika ate eno okyegeera kati automatically ng'ekikwata kirina okudduka mbalaba bangi bagamba Malevu oli mukadde oli wa myaka ana era ojja bala mu comment section it is okay as well as emyaka tegitta noyina emyaka ng'emeka nze baze kumbuza myaka jasi bali abagamba nti nno oli mukadde tubakijjewo jasi bali abagamba nti oli mukadde kijjewo bamanyi nti oli muto kisigalewo owulidde kinnuma okukangana bagamba nti ndi mukadde gwe alo ate kiba kirungi omuvubuka alabika obulungi ate bagambye nti oli mukadde pozi nga bagamba mukadde anyirira ebampite mukadde anyirira Achumbali sagala oletezo wano importance zo ibintu byagala kugira kale tumanyize nkolera abantu era ebibuzo byange ebisinga biva mu bantu abo era emyaka emeka bakubuuze ne emyaka emeka ayi bolaba nga mukadde kati mbali no kikubuuza munnange bagandi mukadde n'obaddamu nti toli mukadde just nkofiira nga bw'okinyonyodde ne maane bagamba nti n'emyaka bwe girinze Malevu nakade omusajja okweka emyaka oba ekweka gyaki owa egibeerewo mbadde male giri mu bakazi bo it's a private part emyaka kati private party kale bwe tuvaawo saga gye twakulabamu n'omukyala anidde wavayo n'okiralifayinga ate ne mubeera nga abaddiŋŋanye n'okuba amavivi weetonde neŋŋamba omusajja ki ekimu butondesa ku mukazi bwe yabba obubbi ku musajja munne nabeera bamubbye agume ki ekyali kikusabisa n'abantu beetonderereko ggwe olwahanidde ekyokubba obubbi tokikuliriza nnyo kubeera nawe oyinza okuba nga mukazi ogwo olina eka oba gw'olina yonna oba amwina oyinza oba si gwe wamusookera kati okuyiza kyakubba alina gye yali n'omugjayo kyokubba tokikuliriza kati ate era kigende neyo abantu abagamba babba omukazi lwakuba ndi mumawulire naye namwe mubabba ate ayinza okumubba nga tamanyi nange nali simanyi era nawe wakiwulira bwe nali simanyi naye ate wamanyi era n'osigala ng'okuba oba yali anjagala ekiruuka ekisaana ne mbaako ebintu byetwa kati ku tripu yange nafuna ebizibu bingi ku tripu awo nti abantu tebajja abantu mu butajja nasalwa kati mu kusalwa nafuna emotions ezo like nembeera nga disappointed ate engeri y'okucontrolingamu obusungu ndooza nakikola bubi nenkola ataka ku hanibbe nogamba yakubba million yatwala sente yakola ki but later on navayo nekiclarifyinga mwaka akaseera lwakuba nti ye yali yawulira ddakiri otegera kyasinga okunyiza yali n'abasajja ku beach byesagala kuddamu but still kaseera ne katuuka nenekubamu mutima ng'omuntu nendaba nga nali musobya oba olyawo sand reactinze mangu to that extent ey'okuvayo ngambe nti biki badde n'abasajja tho video zaaliwo then ngenda okukirealize nga ndowooza nga akaseera kali late era mu ngeri emu oba endala ntandika omwegayirira nga takkiriza yala okutuusa omukisa guno okutegeeza ne kati tannakkiriza ne kati okyagenda mu maaso ng'okyamwagala yes ne ku vidiyo ezafulumye nga bamukubye era bamukute n'omusajja omulala still okyamwagala ani vidiyo ezafulumye nga bamukute n'omusajja omulala awo yali yantyawa anti era wazirabyeko naye era still okyawankawanka anti anawe wakirabye nti badde bamukuba yadde agamba Malevu jangu ontaasa tewakiwulidde
lwaki temwagala wulira birungi Bakachumbali lwaki mulonda mubye mwagala mu mawulire tigolondemu olwokubanga bamukubye olondemu ekyo lwaki era omwesibako nga bamukubye olondamu ekyo lwaki tojjukira nti yabadde ayitanga blackboard ennene okuliko akatonyeza akeeru sijja kugenda n'ako akeeru ng'ate kuliko ekinene ekiddugavu kyenjijja okugenda nakyo bwe bwabuzi bwe mulina bannayuganda nti gwe bwolaba ebintu nga byewandibadde ogamba nti oba akatonyeza kakeeru kanoonya eki ku blackboard eyo yonna ennene enzirugavu toyagala kifaako wabula oyagala kufa kyokka ate nga weerabidde nti blackboard erina kuba nzirugavu nga nnene kati gwe ekyo kyakugumiza n'ogamba maybe akyanjagala kyangumiza nnyo ne ŋŋamba akyala era nina ne vidiyo zimu ze naadde ndaba nga akola ng'agamba mukyala malevu ne mmanya nti kyayika oba oli awo yafunamu ebyamunyiiza manye abakazi bakikozesa nnyo by the way and men you should take this abakazi bakikozesa nnyo nti omukazi bw'omunyiiza ebiseera ebisinga ne mba nga mwawukanye n'akunyiigira akola ekyo okufiiringawo omusajja omulala okukulumya okategedde nti afuna omusajja omulala nga n'omulala tamwagala n'olwokuba ayagala kukulumya era abasajja mwenna bambi mbalaba bambi basajja batu namulabye oyo gayi bambi musajja wattu namulabe nga bambi yalowooza ali mukwano kumbe bamufiiringawo kunnumya takimanyi omusajja oyinza obbeeyo nga omukyala wo gwoyina bakufiiringawo bufiirizi kulumya oli gwayagala so yakikola ogenda n'oli alumye oli gwayagala alumye ggwe ate gwayagala gwalumya nze bwe nkomawo nenzija manye nina chances nnene ggwe ez'okukugoba so gwe tofiiri teweenyinyala kwennyala omukyala n'omulala n'omusajja omulala tofiiringa nga oli nga toyagala kuddamu kubeera naye omusajja yabadde awunya nze omukazi gwenjagala omulala n'omusajja omulala ifirira omutima gufa gwe gukyayagala omukazi gweyagala oba gwe wamusookerako ate of course kati mba nze mulina bw'aveewo oli ate n'akomawo ewange okimanyiko nti bw'anaaveewo era ajja agenda ewalala wesitegedde naye bwentegedde bwe mmanyawo kiba kikyamu kati omutego gwe guliko ekikyamu kubanga era okimanyi bumanya nno tasobola kusigalawo nga talina muntu era okimanyi alina okugenda ewalala kati anti bw'agenda tadda singa omanya nti agenze tadda ewuwo kati nze ewange akomawo kati wekubuliza teweenyinyala otegeera bulungi Kachumbali nkubuuzizza n'omukyala n'omulala n'omusajja omulala n'oli neera zisinosigala ng'owankawanka gwe nze oba nze ggwe tuli mama omuyi atuzaala anti okubuliza nva ku kyalo kyo Kachumbali kyekiruga anti abantu baddemu ti tebwenyinyala ensi etegeere lwaki osibake Kachumbali kyekingatta naawe anti tewali naye nze gambe sayidi yange kati bwebeera si sayidi yo bantu bagambe nti ze seenyinyala nze animbe mwagala piriyodi kati gweteekawo kyoyagala kyanjawulo kikyalina kuba oli musajja asobola okufuna omukazi omulala yenna nkigamba omutwale towulyangako nti nno omusajja ayomba omusajja alina ekikazi kukyaba bweru kiddugala kikyafu naye ng'akifiirako nkugamba ekyanjawulo kyalina okeereyo tekerawo ebyekisero talina kyanjawulo kyengenda kukugamba period naye omukazi n'ayenda n'osigala gwe ng'okyamwagala olinayo sisitawo gw'oyagala ntwale nti ono muveeko ng'okiremerako nnyo ndaba kiri weird si kya bulijjo siku tekiri ku ggwe Kachumbali kiri ku nze awo enakubuuliza nti ki ekitugatta tuva ku kyalo kyekimu Kachumbali nedda kati lwaki onnumirirwa anti ndaba olina potential funa omukazi omulala ate omulungi oba nkubuuza alimu ki ekyo kyowulira nga toyagala tosobola muleka agende nabali baali nabo wabba mubbe bamukubyeko neera siri okyamwagala kati wali odeka kayiba agamba omukazi wabbamu bajja kuddayo gye yasookera akawulyako kati yasookera mukama yanyamba nti tayagala tajja kuddayo kati nze nimulina kati abamuzi bakajja kudda ewange kati gwe n'abeera kiddukiro kyaboonoonyi it is okay kuba siri muganda wo njala nnyo kijjukire so mu mbeera eyo yonna obuvuyo obulaba alina oli wafunyemu ku kamotoka lwaki toconcentratinga ku mirimu gyo kale n'amala okugenda n'akakkana bw'oba wakumuzza nkola mirimu ki kujja TikTok n'olangira abantu bo bye badde olanga n'okakkana ali mukana akaseera okuwankawanka ali wemba muliko sibalanga oweddeyo client wange acomplaining
tebikulumya omutima ng'olaba mukazi wadde n'omusajja omulala kati gwofaayo Kachumbali awo wekyekiri omanyi nnuma omuntu gwofaayo Kachumbali kiki ekitugatta omanyi your brother bro omanyi tuba ku kyawo kyekimu nkolera abantu era abantu bebeera mu komenti nga beebuuza ebyo nimalevu lwaki omukazi tomwesonyiwa Kachumbali wetuba twekutewa na matayinze naawe abantu basobola okukutaasa mu comment section we bali tebasobola kagigenda mpola kakati omukazi okyamwagala naye akyagenda mu maaso n'okubeera nga abeera n'abasajja abalala do you communicate n'omugamba lwaki okola kino no I normally don't communicate with her though tukikola for some period of time entono naye ate era ebyo tebinkwata kumugamba nti bano ne bano okujjako wanaaba akomyewo n'abakati nga akomyewo wange then I'll tell her still naye katali nange kati akyali mu pre-transit yakunsonyiwa tannansonyiwa bw'omukwira ku simu agamba ki no ayina qualities ne issues n'ebintu byagala nkole first and I would do era temunnaba kulaba lwa nsonga sinnaba kufuna ssente kubikola but I would do ayagala omwanjule oli blaza we nti oyagala bamuko anti biki ebyo byakusaba ebyo obukwakulizo obwo bw'otannabafuna ssente mu mukwano gwaffe okolangani no abantu beetaaga okumanya boka bakusonda bakusondere mu mukwano bakolangani bakolanga bantu bawera owisha tebawishinga bwe batuwishinga ogwasooka twafuna ki no anti kati biki ebyo kale kyawe mbuuzizza mu mukwano gwe looya waffe Kachumbali tetubanga twakusaininga ku bwa looya nga simanyi nadda si looya just nkola mulimu wengaba amawulire tinno bw'obeera olina ensonga gyateekawo tinno sooka okole kino na kino abantu bandyetaze okumanya nsonga ki eyo gyateekawo mubeere mulimu bye nnaakola abantu bye munalaba bye birinaakola bye bamumanya nti bye yali asaba omukyala gw'oyaayaanira takuwa kitiibwa mubeera mu bantu oba abantu bwe bamubuuza nti oyagala malevu nti akasajja akampi nkatwalawa ndi muwanvu si kutyoboola ndi muwanvu that is the problem with Ugandans toyagala mazima ndi muwanvu ate oli muwanvu naye engeri gyakukyogeramu kale eri omusajja we kirabika si bulungi owudde nnwanira bitiibwa oyo mwana wange oba omwana wange akifaya alina okumpa ekitiibwa era omwana wange n'ageza n'agamba nti taata mumpi yadde kituufu kinnuma because ye alina okumpa ekitiibwa but someone out there n'avaayo n'agamba nti malevu mumpi itizooke kuba tasobola buntegeeza kuba nze mbumanyi nnyo okumusinga naye omukazi gw'oyagala nga takuwa kitiibwa naye era teyeetaagisa Kachumbali gwamwagala gwamwagala kati ofa ki naye anadda ate kakati abantu be batunula ne bagamba naye omukazi nga tawa mubaawe ekitiibwa abantu be bamwagala oyagala omuntu atakuwa kitiibwa ng'obeera otwala mu maka okay mudde nnwanira bitiibwa omanyi kizo banze erimu yange ne karakita yange neera nasaba mukama mpa omukazi nga tava kitiibwa gwomanyi ki kandabe malevu olina famire ab'enganda ab'emikwano ne bafamire members omuwala ekimutambulirako nti malaaya byufiire okweteeka omukyala ewaka nga temutambulirako malaaya anti era ajja kuba ali nange tajja kuba n'abasajja bangi kati gwanagamba nti malaaya ojja bba musiru because ojja bba omulabye nange ate ojja bba tomusaze ku mudaala anti bw'otambula ne bagamba wafuna malaaya namwe mulina bamalaaya eyo wabweru naye temukimanyi akyo nnyo obeere malaaya ng'omanyi nti malaaya naye mulina bamalaaya temukimanyi lwaki awo be mulina baali bakasitoma b'abantu eyo ku byalo gye bali mwe mwagenda ne mubajjayo kati golooza mbu olina mukazi kumba oli ku kasitoma wa munno oli abadde abantu abawa ebintu byabwe era Godfather yakibagamba oli abadde abantu ebawa mu budde bw'oza omutadde ewaka mbu omulemezaamu mutatambula kino takola oli ku kasitoma w'abandi si egwe kyogenda okukola provider w'abandi si kyengenda okukola tenza owudde mukaabira mututo gwankakasa nti malaaya owudde nze ekikaaba naye abantu bakyogera mu comment section ntiki nti malaaya tokirabako ku comments bo yabalaayizaako njagala ovayo ogambe nti malaaya nga nawe yakulaayizaako but don't ever say out your nonsense nga tomulabangako nti nno oba agenze n'afuka wali
ate babogera mu malaya bamwegomba bamwagala. Ndaba abantu mu comment nga bagana kalungi. Bamwegomba bamwagala. But I'm telling you this, you'll not get her. Period. Take your fucking shit. Temujja kumufuna. Tukitegerekese. Wabi? Male. Omukazi yakuloga. Bwabanga ndoga kumwagala ayongeremu. Hanibe waba akuloga kwa ayongeremu. Ate omusawo alabika. Because akoze buli kyetaagisa kyonna ekikulaga nti no takwagala naye olemezaamu. Ngati mpayo bisatu byakoze okulaga nti anjagala. Gwe sebo omunyonyozi w'ebyo bakola nga tebayagala muntu. Ekisooka kwagala mukazi musajja mulala ng'ate ali naawe. Ekyokubiri nga tonna kyogera manya nti nsobola okukuba ebikonde. Nedda nze nkolera abantu. Njogera ekyokubiri. Naye nga tonna kyogera manya nti nsobola okukola ki? Ati no okakanya njogera ekyokubiri. Andi gwejjukira kiki nasosoka ndi nsobola okukuba ebikonde. Kati ku ekyo kyenyini tuba tusinziirako. Lwaki omuntu akulaga nti takwagala n'olemezaamu? Omukazi wale kwanyeko omukazi ng'akwagala. N'omutandika omukwana ng'akwagala. Wale tufunyeeko. Nedda naye era bwandaga nti nno bwe mmala omukwano because kati gwe wamukwalako n'obeera naye ate eventually alina akulaga nti takwagala. Lwaki olemezaamu? Kati kankubuza ekibuuzo kimu. Relationship yange ne Hanibe ani yakola ensobi tulyoke twawukane kufa babiri? Wakola ensobi. Nze nagikola. Do you believe I did the mistake? Okumuwayiriza mbu yabba sente. You believe I did it? So if you believe that I did it, also believe that I have to apologize. Period. Kintu ky'omukazi kyasobola okukola n'omukyawa. Omukazi asobola okukola ne mukyawa. Omukazi singa ngamba nti va mu Busiraamu. Va mu kya ddiini. Kasita ngamba nti va ku ddiini, va ku ddiini Busiraamu. Era Hanibe waba ayagala mukyawa kyaba ayogera. So mumbeere kingisa hano naye bannaye atulimu nga ntonuka ayite wagende. Kya ddiini ky'ogambye. Okujaga ekyokubiri naye ebintu bisatu. Singa omukazi angamba nti va mu Busiraamu ogende mu ddiini endala. Awo omukyawa. Kwagala onkuta. Lillahi ta'ala. Period. Ngoma twalira amaki? Twala eri. Okimanyi otera kyogera. Si kyogera. Ekyokubiri. Yali kale ekyokubiri. Singa omukazi adiisinga bazadde bange n'abayisaamu amaaso. Tokkirizibwa kubayisaamu maaso. Ye ate wane tuba tubeera babiri tokkirizibwa kubayisa. Bino byenjogera ne tuba babiri n'obikola nkukyawa nkuta. Tokkirizibwa yisaamu bazadde bange maaso. Ekyokusatu. Tokkirizibwa kwogera kigambo kyonna ku mwana wange. Bisatu. Kati ate tokkirizibwa nakwogera kigambo kyonna ku maama we yamuzaala. Maama we yamuzaala tuyinza oba tukyeyagala era nga simwagala. But I still give her that respect nti maama wa mwana muki. Ebyabaawo nange wakati wange naye tebikwata ku mwana yadde ggwe. Katokkirizibwa biyingiramu era wogezaako naye wa importance efaanaganako bwetyo mbanja kuwa woogwa. Awo wennyini Hanibe temukwatagana naye mu ddiini. Tukwatagana naye Musiraamu. Naye ndaba nnyo nga prayisinga nnyo obusamize. Abyogera munnange. Anyway, whatever cases maybe Mungu yasinga okumanya naye nga kyemmanyi nti erinnya liri lya Busiraamu. Onaamutereeza biri abiveemu. Mungu wabakkiriza but still waba abigaaniddemu. Okuggyako singa agezaako okunteekayoko awo tuba mbamuta. Naye wabanga abikoze nga ye nga si mu nnyumba yange n'abikoleero gy'abikoledde yamanyi ne Katonda we. Bayibuli egamba twonoona mu bikolwa mu kulowooza ne mu bigambo. Tolowooza nti nno ayisizaamu bazadde bo amaaso okubatyoboola wakati mu bikolwa bye ebyokwagala omwana waabwe ate n'amwenderako. Abagambye eki bazadde bange? Mu bikolwa akwagadde ate ayendera ku mwana waabwe. Ayagadde gwe omwana waabwe ate n'akwenderako. Sikuyisaamu bazadde bo maaso. Bazadde bange baali banzaala sifuna omuntu anjagala. Akwagala naye takwenderako. Banfunirayo oyo atalina kunnyenderako. Bazadde bo tebakuba esimu ne bagamba naye ng'omukazi ayenda. Ate kati kyembuuza nnyinza babuuza nti mwamukutte n'ani nga tebalina. Vidiyo toziraba. Nga yeegatta n'omusajja? Ng'abakutte n'omusajja.
nga yegatta era ebatuukira okitegeeza kuba musobola n'otusala ku woteeri wano kati nga tuli wano oyi najja n'ajimirayo n'atukuba ekifaananyi n'agenda n'akuba eggulire nga ddala ne si ebifaananyi ebyasose nga alina oyo omusajja nga beegatta nga bali bonna it is okay omuntu ogenda mukobaga emikwano olw'okuba omwagala kati nkugamba ebigambo bino omwanderera vidiyo ngani balina gweyegatta naye piriyodi naye ono gwe mulimu nonsense oyo gwe mulimu nonsense mbw ate ayagala gundi kadde abagamba nti malaaya ndefisa vidiyo emu nga Hannibal kwegatta n'omusajja piriyodi awo nja kukakasa nti ogamba nti malaaya era nja mukyawa but if you don't have that video stop your nonsense oyo gwe mulimu bya kisiru mulimu bya kisiru mbw twamulabye atambula n'oli twamulabye emire mwe mutambula n'abantu gye mubeera mwe temubeera temwogera n'abantu okwo just njandibe socialite nti abantu bamumanyi naye n'abantu ebyo babeereyo ne batambula n'abantu okyegera oba mwagala batamwagala tobinoonyereza yakugambye ono mukwano gwange period sona wagamba nti ono mukwano gwange n'okkiriza era n'oguma kizoke mukwano gwe yagala nzikiriza eki waliwo omukazi ali yagamba n'omusajja bakiroga itizoke omulenzi mu bigambo byayogera nti no yakwana Hannibal n'amugamba talinaayo musajja ayinza obba nga talina omusajja kuba twali twekyayemu lwakuba ti omulenzi musiru kubanga nawulidde agamba Muze Malevu simumanyi yagambye takumanyi Muze Malevu siabimanyi akomba ono mukyala we yagambye noga atakumanyi kyo si kikulu ekyobutamanya naye just eŋŋamba point yange eri wantu wamu Muze saamanyako nti ono mukyala wa Malevu mu Uganda wano ng'oli mu Uganda ng'oli ku TikTok kuba yogayi mbadde mulaba nga apostinga bulijjo ng'oli ku TikTok osobola okubeera nga tomanyi nti no Hannibal mukazi wa Malevu ayinza obeera nga yiti yakigamba it is like being sincere ne baate bakigamba nga olesukwe nga tokirabangako yabadde yesirwaza kati okwo kwefuula omumbatu tukweŋŋamba mbuuze anti bamu ate n'abamawulire abakwata oba mukyala ye yajja nabo simanyi abakwata bakugambye nti oyo mukyala wa Malevu gwogamba Muze simuwuliranga alo senga gwe yamusanze ani mukoze ekyo omusajja anze kali omusajja sandi mukubye kisandi mukozeko kyona na Hannibal ne tugenda Hannibal we yandiganye okuvaawo then yawo nandibaleseewo ne ŋŋenda andibalirawo abantu balina okumanyako ekintu kimu nze yadde njagala bali sirwanira mukwano niyo naakoma otya okuswazibwa omusajja luli yakusanga n'akukuba empi kati ono atutte mukazi tolaba nti otwobuulwa owulidde kinsiiwa woyiteyo owulira bagamba Malevu answaza woyiteyo bagamba ye Malevu akuswaza woyiteyo bakigamba bwe bwobeera otambulire tebagamba bambi wuuyo kizoke nesirya olwano kaleeta agenda mu mafuta mulekera ebyekisiru stop your nonsense lwaki tofuna omukuba olabika nga olina omukwano lwaki tofuna omukazi atali mulayimulayiti nose tolinga oba nkyayina waali mumataala gwe nkyayina ali mumataala tannaba kujja nkyayina ali mumataala kansokeese tolinge twali mumataala abawala abali eyo bakwegomba ayooke ofuneyo omukyalo omulala bajja bannegomba mu komenti obalaba anti qualities z'omukyala gwenjagala nnyingi qualities ki alina obbanga musiraamu plastic take alina obbanga if am to change nve kwolinzire kugwe gwogamba alina obbanga musiraamu ekisooka ekyokubiri alina obbanga obusiraamu bwe si bwakwogera miyo si mimwebyo ebintu byondabamu nebiki but mu bulamu bwange obwa bulijjo nina kyendi kyabusiraamu ekyo point eriemu kyali ku kyabusiraamu nga sitajyogerako bwogezi obula nga ali ebyaddala eriemu ekyokubiri alina okubeera nga ayambala ngaobusiraamu ate alina okubeera nga alina akabina saagala mukazi nga toyina kabina njagala omukazi nga alina akabina kabina ogenda katuulako tofaayo lwaki nkagala nze nkagala wambuuza byenjagala ngaoyagala njogere byoyagala oba nze byenjagala kale byenyo bisatu kabina alina obba nga alina akabina ekyokusatu ekyokuna alina obba nga feesi alirabikwako ng'omuntu nga basoga nti otalegedde then ekyokutaano if I'm to getting asiwa mu media alina okuba nga asobola okutegeera nti bba wange ate ye wa mu media nga bakomyewo 8 n'okakkana
yabadde ali mu kukola ayombye noono bali mu kantu bali mu konti naye kaba si kantu nomanya nti bange waki ebyo tutula ntubiteesaako ngaffe eri munda naye bino byenjogedde birina obbanga weebiri naye kati kubyogedde hani be bisinga tabirina si musiraamu buli eri bwogamba sitalina kabina kali awo afeesi erabika y'okweri n'ebiri ebisigadde tabirina olinga amabina olinga amabina abantu bakulaba buvuma anti oli musiru njogera ku kyenjogedde kituufu si kituufu wambuuza anibe byalina wambuuza gwe njagala nga anibe avuddemu kakati okuva lwe baamukuba wagendako mu ddwaliro n'omulabako omuceekingako walaba ali mu ddwaliro wabiri yafuluma nga anibe ali mu ddwaliro namulaba yekubi yeetaddeko wano gundi kati tugende tukebere omuntu nga yeetaddeko tewamugulira ku bitunda byakunywa bwe bityo ng'omusajja kala kuba kati olinga amuteereza obuto kati mbuuzi bw'olimbega mu mukwano gwatulungamya mu mukwano bino by'obuuza ng'ate bya munda nnyo mu mukwano anti nkolera abantu bakola batya mu mukwano gwaffe abantu laavu yammwe eri mu public eri mu public kati nawe tuba twegatta tuleete vidiyo ti yino manange eri mu public interest banange yino video tuli mu kwegatta kati malivu bagambe malivu nno wegasse bubi kati nno inako please mukubireko tulabe abasobola okukwata essimu yo ku simu ajja kukwata mukubireko tulabe ajja kukwata anti mukubire ajja kukwata gwe kitobeera omanyi yaswa kuba nalabye yalina video gyabosinze ng'alaga ava wala ajja kukwata naye otunula nnyo mu ssimu yange so amaaso gateekeko eri bannange oyinza okukubiramu omulala bannaayi era omuntu omubaako bw'omukomya bannaayi tali online nalabye ava wala mubende kati yabadde yagenze kukolaki wakitegeddeko saategedde waje anti ng'omuze ofaayo omukazi mubeera omwagalanga naye kati gwangambye nti yagenze mubende nanegeddeko yadde agenze kukola timbubuuzangaani nga musajja amwagala olabeka gwe nno okooye omuteekako n'aniifa owaayi omukazi gweyagala olina oteekako ati si obugaha bebi hani oba hani bekalisi nigwa teekako tulina essimu ey'okubiri kwe twogerera nga ngeno nkukubidde kwe kugyomanyi mukubidde kweyo gyomanyi so mulekerawo okwefula balooya mu mukwano wali omuntu okuteko nomugamba hanidde ensonyiwa yes n'agaana ekyannuma nti waliwo ate abamu abamawulire mulekeraawo mwe nalekerawo kukolaki nali netondera mukazi baleese kamera ati wamwetondera mu public omuntu wamala ng'agamba babifiriminze naye ate gwewerabira ekyo nkimu nti wemu meetings bali babaddewo ate mukubawo sijja bagaana okitegeera sijja bagaana naye awo wemusanze nyinza okuba badde nnwana buli kanaku mu meeting nga kigaanya awo wenkoze eki wenfunidde akakisa ndeka I express my feelings ete waswala ofaayo ki nofukamira gwe n'olumwaki weebale nnyo amavivigo munnanga agafukamira ne gafuna amabwa weebale nnyo kulumwa amavivi gakuluma nkulaba amavivi agafukamira bannange waswala tebigenda ku affectinga bino ebintu mu maaso eyo kuki ng'ofunye omusajja omukazi osete olinze baleeta vidiyo enkadde yajja bata alina beyayagala mabega lwaki tembijja mu kamera okubeera nga weegayirira omukazi kyenkugambye nti namusanga we namusanga mu kifo nga we musanze nga nze bujjo munoonya simulaba ngezako omwegayirira mu kifo nga tetwandibadde mu biki biki ate abamawulire nga we balinga balumba kube musabe bugambo musabe wano kale mu kamera akusonyiwa tekijja kukola ate ongamba mbijje mu kamera ate oyagamba mumusabire mu kamera oli musiru ate tukimalirize mu butongole kati gwolina kati kacumbali njala buuza gwolina ki ekyo ekyenjawulo
Kyengendo omusabira wanakkirize. Ayizo gabambi omusajja olaba ne ku interview yagize alayika yamenyese mu mutima. Kale njagala okusaba omukyala amanyibwa nga Hanive okunsonyiwa. Njagala muwanire wano mpaana gwe. Okimanyi yakuloga. It is okay yaloga gwe. Tonzijanjaba. Alina akavidiyo ke yakola n'agamba ava Proud Musamize. Yamanyi. Tolowooza nno yakukwatamu. Yamanyi. Kuba tusobola kwagala mukazi bw'otyo nga bamukutte n'omusajja omulala. Gwe sinze. Nze mwagala. So abatamumanyi ene ebbalibbali kikyanjawulo kikyalimu. Gokoye. Gokoye kwati. You are tired. Aterekerawo ebyo ekisita. Kale basebo ne bannyawo omusajja agenze avudde mu kamera lwansonga kwogera ku mukyala we. But nere bulungi mwera.